kati nno buli kintu kyonna kyolaba buli kintu all matter kirina obuziba bwakyo kirina obuzimbe obwokungulu ne kiba n'obuzimbe obwebuziba obuzimbe obwokungulu physical structure obuzimbe obwebuziba chemical structure senga nkwata ejjinja lyo newoota ennyondo n'olikubakuba nemementuka obusigala buzimbe bwa kungulu naye okusobola okulaba ejjinja mu buziba bwalyo weetaaga enzimbulukusa ey'obusannyalazo electrons microscope esobola odyabuluzaamu n'ejjayo obutiddiiti buli obuyitibwa atom n'obuli wansi bwa atom obutiddiiti bwa atom subatomic particles n'ebukulaga kati ejjinja senga liba oba olyabuluzaamu nga weeyambisa enzimbulukusa ey'obusannyalazo electrons microscope ojja kusooka olaba molecule kati molecule buno nabwo butiddiitu era nabwo tosobola bulaba n'eriiso eriri bukunya kubanga butini nnyo kaakati ate molecule nazo zizimbibwa atom obutofaali obuziba molecule zi atom zino tosobola kuziraba nazo na eriiso lyo eriri obukunya obutiddiiti obuzimba buli kintu mulimu atomu kyokka ate ne atomu naye erina obuzimbe bwayo atomu amakati gaayo agayitibwa obuziizi nucleus musangibwamu obutiddiitu obulala bwa mirundi ebiri mubeeramu nampawengwa neutrons